Tukaniba mutya. Bino bitukasiisa nzenga ndaye enkoko insitwire ku kulepo enaliku kumposhinga okudindi. Era diriyo soba okulagako. Akizamba onkuleteire ku nenkoko eri hano akikuletere bakikuwe bibiri ayini okona mpa mu Sente kuba business nebumunda. Yena seba mu kiwanyi sub county yena alikuwa enkoko giriyo giri physical. Kubana Alphonse Wancha yabere kidiba kimo esaga na nebidiba yosike kimo sebo. Ebina ali asobola okufominga SACCO eno ebina mwenda. Ebina ali akafuna sente ebina musanvu. Nga basobola okusevinga emiliyoni 10.4 ebibina ebyo omusanvu ebyafuna sente. Era sente soboire okuwola ebina ebyo omusanvu na minisita miliyoni 36 n'emitwalo 8. Yakawula tuli saawa eno mukuno omwezi tuli miliyoni 9.6 n'emitwalo 18. Esoboire okubanda executive eno esoboire okubanda wona emiliyoni 39 n'emitwalo 85 n'enkumi 4 eriri mu mabanda tulinamu emiliyoni 63 n'emitwalo 58 ne siringi 6. Weewaawo ng'otoyireko okuwola honorable minister SACCO eno yatyama ne bamemba baayo baasalawo nti basobola okuba nti balunda embuzi. Era wendogera honorable minister mu mwaka gwene guno SACCO eno yasobola okutaawo project ey'embuzi. Era wendogera nti tulinamu embuzi 48. Ife tulikola mu omulimo okusinza ku kusomesebwa kwe tusomesebwa obulungi. Tuli kuyiza esente. Kubanga twakizuula nti ife bene bwe tuba tusevinze n'ebina nibanga bitoyuze ku bingi ate niba members nga bali mu bangi we can okufuna sente nga ategereka twagabira ku emire twawola niba n'ife abandi nga tutali kufuna dine temuliko okutuwa. Muwano manyi mwetaaga kaka katugenda kubasiba muze sente n'abana bazitwale ate namwe tubakake mudde muzewule ku mpaka kubanga mwina okugaggawala. So Faruku Mugambi akole list erinnya lyoyo aganya okusasula agwa mu kibiina ki si namba ey'essimu sente mmeka asula ludda wa basi.